Revolution eno yayita mu wings bbiri. Yayita mu foreign policy neyita ne mu domestic policy. Naye nga foreign policy z'amaanyi nnyo okusinga domestic policy amaanyi ge zirina. Nkiddamu foreign policy mweno revolution y'amaanyi nnyo okusinga domestic policy eziri mweno revolution. Revolution eno erimu olutalo lwe bayita de-dollarization. Ogenda kwata currency y'omuntu omu super power mu nsi muno abataano abakola world order nga bakubezezaawo okumala emyaka 4 gy'ofugidde nga wagenda ewaabwe mwaka gwa 1987 n'obagamba nti nzikiriza okugondera policies zammwe zonna era ne consequences zonna nja zitwala. Era okuva ku olwo bakuwa ssente. Reagan ye yali president mu mwaka ogwo. Okitegeera ekintu ekyo? Revolution eno erimu olutalo baluyita decolonization mweruli. Wajja abasajja batuula ku mmeeza ne bayiye engeri economy yaabwe wegenda okubeerawo. Era bayiye ekintu kye bayita scramble for and partition of Africa. One of the states ze baafuna bagiyita Uganda. Era bagiteeka mu mikono gyabwe mwaka gwa 1894. Era bangi abakafiiramu abagezaako okukola kyokola. Kwaliko omu bamuyita Ssekabaka Mwanga, kwaliko Kaabalego wa Bunyolo, kwaliko Daudi Chwa, eyasembayo baali bamuyita Ssekabaka Edward Luwangula Muteesa owookubiri. Kyekyamussa. Olunaku olwaleero wajja n'osangawo policies ezo. Womala okuzisangawo bo be bashepinga n'akalulu kalina okufaanana. Womala okuzisangawo wabagamba nja zitambuliramu n'osayininga era ne consequences n'ozisayiningako. Okitegeera ekintu ekyo? Wabula kye wakola n'okola ekintu ekiri fake ng'osiriwaza bannayuganda. Okitegeera? Ng'osiriwaza bannayuganda n'ozimba opposition eyo okusiriwaza bannayuganda era okikoze okumala emyaka 4. Wabula ewazeeyo ba challenge abaddala oyagala kumanyiira abantu bano. Munnayuganda ogenda kukola event 2. Event esooka ogenda kanoonya, ogenda kalonda, ogenda kakuuma, ogenda kebalira. Ayina okukalangirira nga bwe kali. Senga takalangirira nga bwe kali ogenda kukola event ey'okubiri. Ogenda gamba ebivudde mu kulonda sibikkiriza kuba result entuufu nzirina. Wokalonderawo wekalakaasiza. Kampala musigala mu Kampala, abe Wakiso musigala mu Wakiso, abeggulu abekalamoja bonni omu waali wasigala. Just towetaaga mundu, towetaaga sasi, wetaaga kipande. Ogenda kulaba ku consequences zino ze mbagamba ate naye akimanyi. Museveni ali mu fear ya amaanyi nnyo. Njagala ogenda olabe video eno. Ogiraba ono bamuyita Comrade Noah Mutwe. Omuntu omu akyasinze okunsunsulira domestic policy. Nempulira nga nange saagala amale. Eno page si ya Noah Mutwe naye osobola ogenda ku page ye kweri eya Facebook nze gye nagirabidde video eno kuba yabadde live n'agirekayo. Munnayuganda najja ne mbagamba Museveni eyo mulaba atubadde atufugira mu kintu kye bayita fake democracy. Amba muyita fisadi naye nze nabagamba nze kino sikiyita fisadi democracy, muyita fake democracy kubanga kiva mu kintu kye bayita copy. Fake yakiri ekintu ky'original kyali alina okuwa. Museveni we tugenda ne tumutinkulya policies zino gye zaava bulungi nnyo ne bamugamba kati zina kukola nga bwe zikola. Wabula amala okukiruyalayizinga ekintu ekyo nti policies zino talina sse ku bantu, talina third factor. Policies zino mwe zitambulira gye bayita people power movement oba amaanyi g'abantu tagalina. Kiki yakola? Yagenda n'ayita bakyalibe be bayita mu fake system n'abagamba mujje mu ntaase kati ebbanga ddene mbadde mbabeererawo kati essaawa mu ntaase. Basooka ne batutega akakodyo ke baali bayita nti bajja batwegattako atuzimbire muli mu system amala akiyiwe ne tumulabuukirira ne tukiyiwa puuga ne tumugoba n'Abedi Bwanika n'abalala ne tupika policies zino ne tuzipika ate ne bajjula nabo nga bakoowu n'anyiga epeesa erisembayo azanyira ku mukyamu atazannya. Ono gwe njogerako policies ze zaali zibazita isolationism baali bamumanyiira. Wabula agenda okulaba waliwo needing alina okwadvancinga mu zino policies n'azijja mu isolationism n'aziteeka mu active oba direct intervention ng'ayingira mu domestic policy. Omumerika ono omulaba agenda kuba buli gwasanze yazze Kongo n'abagamba kakati nze nsayini nze endagaano ne Kongo Kagame ne Kisekedi Kagame
fulumya amajego, Museveni fulumya amajego, Sadaka mufulume, Semidiara si mufulume, South Africa fuluma wano 50% ntiye njitutte. Kibakita batya, ekibakita direct intervention into domestic policy. Ono bulinse yali emuliride ku sente. Aina direct intervention ayingira mu police yeyense ajingiramu. Kati ono najja nakola ensobi. Nayingira BRICS. Mbalaga gye bivudde. Nayingira BRICS. Wamala okuyingira BRICS alowooza batudde. Tayina people power. Tajirina. Okitegera ekintu ekyo. We tumutaddeko ekikono n'alaba nti tuli serious. Ne bali ne bakye bati ddala bano bali serious ku kye baagala. Kubanga tusobola okusituka ffe wadde tebatuyambyeko ne tusula gavumenti eyo. Naye tusula gavumenti eyo kitegeeza interest zaabwe tebajja zifuna. Nga olaba ekiri mu Burkina Faso ne Mali ne Niger. Interest zaabwe baba tebajja kuzifuna ne bakola batya nga ffe tugyesuulidde gavumenti eyo. Ne bagamba nedda katusaidinge n'abantu. Oyo amanyi amaanyi g'abaana abantu. Kuba kirabe kye bakozeeko. Abamu ku bakikoze bakyaliibe. Okuli Kanomwama Gaddafi, okuli Bashiri, okuli Bashiri, okuli Kampowale, bangi nnyo babikoze ebintu bino. Abantu bano beyerijjako. Mukitegeera? Kati n'amanya nti engeri gy'agenda okutuyingira mu kutuzimbira mu system ekyo ne kigaana okutuzimbira mu system. Then n'agamba nedda wabaganya okuzimba system. Tulina kukola ki? Muyingira alliance. Natusindikira Besigye, natusindikira Mugisha Muntu, natusindikira Elias Lukwago, natusindikira ne bano ba Ken Luchamuza ba PFF. Kubanga mu system babaddewo nga we balya bo baali bamanye shapinga yeno system nti eri fake baali bakimanyi. Kati nga ye kyayagala okukola atulekere colonial administration system asigale nga atukolonizinga ne mu system eyaffe mu revolution yaffe gye twepangidde okumusuula ate ye atuteremba agent be asigale nga akyatufuga. Kubanga ayina ekiroto nti mutabani wasobola okufuga eggwanga lye bayita Uganda. Okitegeera ekintu ekyo? We bigaana byonna kye yakola ki? Ali mu kutupika ye ekintu kye yeetaaga kati asigaza option 2 nazibannyonnyoddeko. Option esooka gy'asigazza alliance tekyasoboka. Asigaza option ey'okubiri bagiyita transition government yasigazza. Government ey'ekintabuli. Government ey'ekintabuli ekola political under democracy. Government ey'ekintabuli gye nkwogerako njogera ku lulu gye bayita democracy. Okitegeera? Under democracy, transition government ebeera kintabuli. Bonna ba political players babeera kwe bali ku mmeeza. Kati option gyasigaza ku mmeeza. Atusindikiriza nabagamba ona atufugira mu opposition. Okitegeera ekintu ekyo? Buli kimu akikoza alabe nga opposition yetuyingiramu baba. Tumulaze nti tuli solid. Tuli concrete, tuli nkokoto eri solid. Okitegeera ekintu ekyo emulemye. Okitegeera ekintu ekyo? We mala okumulema. Alaba ye alina okuteekawo n'ekibuli. Waaki bannansi beekalakaase alabe nti amagye gateekinga over kiganye. N'agamba kandete tribal card kiganye. Alabe nga creating ekintu kye bayita civil war kiganye. Kati awulira afa. Nabagamba bonna Elias Lukwago, Kizza Besigye, Grigore Mugisha Muntu bonna babimanyiko ebigenda mu maaso n'okwata abaana ba Nuupu babimanyiko. Kubanga bo noba LC tebakyasobola buwangula naye ate bo jukira babadde baki bo babayita ba political brokers babadde bali mu politics bano naye kati saawe no tebalabawe ngeri gye bagenda tuyingira mu kuba tuli solid tutaddewo ekisenge kiri ekyettabbu. Muhoozi akwata Edi Mutwe amukuba emiga amutulugunya amuteeka mu basement bavaayo beefula ati bakonda eminga. Bagamba ekiswaza omugagga kusese mantula. Muhoozi amalo tulugunya Edi Mutwe nga bwayagadde. Amukwata amutwala e Masaka. Amuteeka ku fayiro eyaggulwawo mpuuga. Eyaggulwawo mpuuga. Kwa muteeka. Okitegeera? Tujja bimanya byonna. Tujja bimanya. Nina bagambye Museveni ali ku kiss of a dying horse. Tumufunziza polisi zino gye zaava ino zigondera. Kino kibaddiramu. Ketonye kagwake tugenda kukyusa Uganda. Tuyina events bbiri. Esooka Kalonda na Kabanja eyokusatu kusituka senga eyokubiri kusituka senga atuzanyirako. Mwetegekere ekintu ekyo. Protest vote egenda kujjako Museveni. Respect my people them. Twegweke encha. Temugwa musubi. We shall get there.
Yes, oli ku Yugi Update TV kosinzo bango tuwuliriza mwe bali kwekumira ku mayengo gano. Oli muwuliriza mulungi nnyo gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Sigenda kwongerako, sigenda kubaako na kyennyongerako, wabula kyemmanyi nti no buli kintu okitegedde bulungi era nga naawe bikutambulira bulungi. Ky'olina okukola kwe kusharinga vidiyo nesobola okuba nga etambula etutuka ku buli munnankyukakyuka yena. Wabula gwe atannaba kubanga otweyunga kutegeeza kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otweyungako. Abali mu diaspora emitala w'amayanja Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, UK, USA, mwena bali Canada, South Africa, Kenya mbatumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo ga Yugi Update TV. Embeera egenda mu maaso mu ggwanga lyeyo newankubadde ebintu ebimu abamu temugezaako kubirondoola kubimanya naye ffe tujja kuba nga tubibaleetera musobole okumanya ekigenda mu maaso mu ggwanga lyatu Uganda. Mbaagala nnyo era nga mbaagaliza wiikendi ennungi. Mweraba.